balowooza nti taata yali talina kyakola naye nga the idiot went to the best schools gye baakulira muyenga nga n'emmotoka ebatwala ku ssomero nga buli kye baagala bakiina bw'omubuuza maama we yali akola mulimu ki. Okay. Oh, my mother. Okay. Since he called me an idiot, I'm not going to feel any type of way to hold anything back. I believe that this is a completely stupid, utterly stupid and idiotic take. I know for a fact he doesn't explicitly mention me. But context clues lead me to decide that this is a message that concerns me and what my cause had to do and how I came on TikTok and dealt with my family business, okay? All these things that he's saying are valid points. You know what I'm saying? But it's nothing special. Let me give you guys an example. There's one type of person that I do not like. There's people that complain about paying their children's school fees. Oh, I'm broke. Nasasude school fees. I just pay school fees. Who asked you to pay school fees? It's a what's it called? It's what we call bare minimum. Your father sending you to good schools, your father providing food on the table, your father providing for your family, right? Your father providing everything for you to grow up to be a better man than he was it's what we call bare minimum. Nobody, exactly, it's his obligation. Nobody should give him a round of applause. Nobody should give no father a round of applause. Oh, good job. You sent your children to school. You gave them good food. You put clothes on their body. They're doing good in life because of you. Oh, great job. Is that how low the bar has gotten? Tell me if I'm wrong. Is that how low the bar has gone? Because to me, that's responsibility. The way my parents raised me, that's bare minimum. It's bare minimum. Exactly. It is their responsibility. 100% their responsibility. No parent should be applauded for providing their children what they're supposed to have. That's what it is. That's the bare minimum. The only thing I would say that parents should be applauded for is raising a good child. Because that's a very hard thing to do. A parent could do everything right and the child still comes out bad. But if we're saying that, oh, children can't speak up about their parents, yada yada, because their parents have provided everything they need to have a good life. So therefore, I can't point out my mother's wrongs. I can't point out my dad's wrongs. Parents providing to their children is bare minimum. Nobody should be applauded for that. No one should say, well done, Mama Abba, well done, Tata Abba. Keep on just repeating themselves generation by generation. Because we have people like this. We have people like this on our platforms teaching our younger children complete stupidity. How does someone like this go on television and talk about a 19-year? This woman is probably 3 times my age. So between me and her, who's more disrespectful? Who's worse? You know what I'm saying? Like, who's worse? By the time she has to drop to me, bro, I haven't even reached 20 yet. I'm still in the teens. Correct me if I'm wrong, but who's worse? You know what I'm saying? Imagine, bro. It's honestly embarrassing. It's laughable. I'm not even mad. It's honestly funny. And I hope she sees what I'm saying. You know what I'm saying? I'm not scared of her. I'm in America. What the hell? Like, what? It's honestly sad and very funny.
like these are the exactly the people. Like, I put out a message respectfully. You know what I'm saying? I call for help towards a cause. You get what I'm saying? I call for help towards a cause, but for some reason, oh, I'm the bad guy because all of a sudden, oh, Abba disrespected that way. He disrespected his dad. Yada 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 yada. You know what I'm saying? If anybody goes and watches my videos, both of them, back and forth, I never once caught on my dad about anything that is disrespectful. I caught out a real cause, and I even explicitly said that this is a problem bigger than my dad himself. My dad's not the only person struggling with such issues. You know what I'm saying? There's so many people out there, and this is a cause for everybody. Not just my dad, but uneducated people like this. You know what I'm saying? Imagine there's kids. Bro, there's kids that watch her. There's kids that watch her. These are the people that are inspiring the younger generation that's going to lead Uganda the next, like, tomorrow. Imagine this is the message she has to say on live television. She, her, and whoever hired her to be on TV both need to be fired. Both of them need to be fired. That's the truth. It's honestly shocking. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tutandike tutya? Nsimaina kutumanya Merry Christmas. Tugamba abantu ti Merry Christmas and Happy New Year and prosperous. Kagamba ako mukaleke abantu katomeza nnyo abantu. Prosperous. Yako abana bagenda naye ekintu kyangu nnyo gamba mugambe muntu nti Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Agadi bagambe ti Merry Christmas. So Merry Christmas and a prosperous New Year. New Year. Naye ako kasumbua abantu katawanya akagamba kali prosperous wange nkola gy'okuleeya ebisumuluzo baagigaana ya malonyo ya namukasa waboti Christmas bakyogera kono Edison yakyogera ne wano mu comment bwe kintu ky'ebisumuluzo ebyo omuntu tuba n'emmotoka naye bw'oli bwoti bw'obinyenya bw'obinyenya kisinzira emmotoka yo gye wagijja omanye abantu abamu begenda ne beerabira waliwo abantu abasonda emmotoka ng'oli agisondedde ebbanga n'agamba nja kuvuga kawundo okyegedde kati gabalaba namukasa ati n'asonda emmotoka ye kwetuli genda olabe n'akasalamu kwendi nnyo jangu n'ateekawo abba ng'avuma omuteekawo bwoti omuteekawo mu kanene ng'avuma abantu gwe so mbadde kugamba nti Happy New Year mbagamba nti merry and very merry Christmas to you all. Mwebale nnyo abalaba Megatron Media. Abantu bagambe each and every day tubawo kubawa nga tubawa information each and every day nga amawulire gabe gabadde mawulire tetusala bigambo please tetuswansuka bwe munaaba mwabalaba swansuka gye bali kakati Obote ng'ali ne Megatron Namukasa ng'ali ne Megatron Kwezi ng'ali ne ba politician ontegedde bulungi awo kati ogenda kulaba kyetukuwa Kwezi omanya nti ngenze kuswansuka byaki byabufuzi omanye byabufuzi mbimanyi nnyo naye abantu baffe twagala buying them byabufuzi wano entertainment strictly entertainment let it be news yes politics asobola okubeera omanyi politics ali bwati like buli kyetukola is politics. Yes. Waliwo politics w'endongo, waliwo politics w'omu ddwaliro, waliwo politics w'omu church, waliwo politics w'omu muzikiti, waliwo politics w'okulumbe. Ontegedde. Kakati challenge gye tutera okufuna n'abantu. Oli addira politics w'omulumbe n'amuleeta mu church. N'atandikirawo. Muli mu kusabira mulambo ate n'atandika okubuuza. Kati ani agenda okusika?
ogenda kuleeta ebizibu kubanga wano mu kyakyo jjagenda oleeta obuzibu. Reverand agambe nti nedda bannange musooke mulindeko tumale osabira omugenzi. Bakiyita zigoti mukwaya. Zigoti mukwaya kakati ebyo ebintu by'ekisissiru ebyo bye bireetera abantu okukyawa ebintu ebimu. Oli agenda n'akyawa politics naye politics si mubi okudisikasinga obudisikasinga. N'ekirala waliwo ensonga abantu ze batwala ennyo okubeera serious. Obulamu tobutwala nnyo okuba serious bwotyo. It is okay to be serious in life. Naye it is not good to mix up things. Ochekedde. Bwoba kiringa nga ffe tugenda mu ndongo. Oli mu ndongo olyako Chameleon nno tabyagala. Embozi y'omu ndongo. Omanyi Chameleon bw'oba yaweddeko ne Chameleon yanyumya embozi. Yaze mbeera ne Chameleon sinyumya. Anyumya nnyo. Ate embozi ye ebeesesa. Aba n'ebyobulimba bingi. Alimba nnyo. N'ebituufu bingi. No, he has a lot of experience. Okay. Kati embozi gyasinga okunyumya. Anyumya embozi ng'emukwatako. Nagenda nasoka n'abanyumiza awo ekibozi. Ate embozi ye ebeesesa. Era abakuŋŋanya bali n'abanyumiza. Era ye muntu kizibu okumunyumiza. Ogera munyumiza ki? Tewali. Ye yennyini yakunyumiza. Naye kati ne mudwaliro namulabye abamukyalidde ng'anyumya embozi. Anyumiza abantu. Kyokala nagambe tebadde sobola okubonera Kampala. Abadde abantu abamukyalira. Chameleon abadde teyeebaka. Bamukyalira okuva ku makya. Amateeka twagamenya agenda kaserofu. Mwamenya amateeka g'omusawo. Tuli ku ebyo tokinyumiza. Mbusawa bwezi bamukyalira. Akati jeno yazze omukyalira. Osobola omuganda. Nansinga omugamba mugulagudde mukyala. Era tubadde abantu babadde bakyala bwe bati. Ajja yajja n'alaba omulwadde. Ekisinga okuluma nti omuntu nga bwajja. Chameleon yasinga omusanyukira, yasinga omunyumiza. Ate n'amwokya nayo. Ontegedde. Togendera awo. Nedda waliwo babadde ayokyawo. Alina levo ze z'amanyi. Waliwo abamuwa kati ye n'ayokya bano. Aye amanya nti Samu omwogo gugaza ogwo. Bote tannalya. Era akubuuza ekibuuzo nga kituufu. Bote kasembuli. Neko walidde gwe. Agenda okulaba amaaso gaguddemu nnyo. Piro. Kwaliko gundi. Era bwe yatandika kwaliko akatuli ku piro. Epiro ye yatuuka tetugijja mu gundi. Mpamba. Nembeera mu ssente. Kati ate kuliko zipo oba yateekawo katuli. Yali yateekako katuli. Era ebyo byagobya abantu abamu mu ddwaliro. Nga basokolanga. Nga basokoola. Yegolole. Agenda kunalaga n'eri ebbaasi ebadde yakaki zabadde eri eruwa. Nenga welcome to the show. Basebo ne banyabo nabatambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing, liking, ate obeere ngo sharinga kwa amawulire ageesigika each and every day. Tubanga tukwa amawulire ageesigika. I myself Megatron awamu n'obote tubeera bulungi nnyo so nga tubanga tuzikwasaganya. Tutandise ne Abba. Abba yavuddeyo n'avuma abantu. Tugenda kuyita omukoomu. Yavumye Bajjo twali naye wano n'avuma omwana tategera mama wa abatate. Bajjo yali mukambwe. Bajjo bamuvumye omutwe ne muleka. Kasuku ne bamuwa nebwa byavaamu omwana n'akwata ku edisendi n'amwokya n'akwata ku full figure n'amwokya bw'ati n'agamba alina akantu kayogedde ano bwedda kyakola okimanyi bamuzanyira wali yamwogerako. You see this fall. Kyeyagala okutegeera obwedda ani azannye obwo buntu babaako gundi eba nnene pano kuba yabadde live ya TikTok kubeerako gundi osti yazanya n'ateekayo Bajjo n'aleeta kamuwa oyo kawamukuomu kaakati we katuuse kakoze statement yanyemedde omukulu tasobya. Ani yagamba mukulu tasobya? Here saying mukulu tasobya. Mukulu lwaki tasobya? Ye abagamba bo mukulu we wasobya tata yasobya. Tutandikira obukoomu. Bajjo. Kakati ye Bajjo yagamba. Ekisokera ddala. Ane Bajjo yavuma Danila. Yavuma mu Danila. Naye anti kati Bajjo balaba. Bajjo amanyi amazima. Abtex bamuvumye. Bajjo amanyi amazima. Yagamanyi. Ne mu ddwaliro yaliyo. Naye walaba akantu ke yakola. Olw'okuba nti amanyi amazima. Omanyi nze nakugamba. Nti si buli ky'omanyi nti okyogera. And I told you that. Abantu bangi bamanyi ebintu bingi. Era nze neewala nnyo okumanya ebintu by'abantu. Nze bwe nkulaba nga olina gw'okukuta naye wali.
zenzira wali lwaki saagala nnyo kumanya bizibu by'abantu gonaafuna olugambo nze ate wentuulira ddala nze bwe nkulaba ng'oli wali ng'olina ky'onyumya nenkwatamu ebigambo ng'ebyo obeebi nendabanga tebinkwatako nga nze nzira wali lwaki I don't want to have your secrets ebyama byo lwaki mbala ebyama onabyogerera obwereere okisegedde biyinza okunzitoowerera kulaba byakuzitoowerera alonze ng'obigamba nze ndyoke mbikwate ngalanga tanenda byokukana nga mbisudde awo babirabye ogambe saamu olyoka ogire olebukane n'ebigambo neraba boolebukanye n'ebigambo kyekekyekakugamba so kati okwewala ebizibu ebifaanana bwe bityo newala nnyo okumanya ebintu ebitankwatako nfuba nnyo mingi byemmanyi naye mingi ate era byenneewala okumanya era nze olumu nnyinza n'okubeera awo n'ekintu nga gwomanyi nkimanyi nga nze sikimanyi oyinza okunyuma emboozi nga sikuliiko kasankizula ntenkwatako oyinza okunyumiza nga bwe tuli wano ng'oteeka akaggala matumatu nga nze ningati ne biggwa bwe nolowooza nti mbimanyi era oli waba muntu abamanyi okunjukiza saamu lisagamba ngamba ki esaamu nabo weerabira nnyo nti ngamba ki ng'ekyamazima sikyajjukira ate nga ekyo nkikola intentionally I switch off my brain to think that don't concern me nze mweno yonna embeera njagala Chameleon Chameleon is the only person I know Chameleon is the only person I love because of his music and because we have now dealt together kubanza Chameleon natandika okumuwuliza basinaba na kubeera kumpi naye netuka nembeera kumpi naye nenkolaganako naye nenyumyako naye emboozi nemwagala nnyo nembeera kumpi naye kati nembeera ddala kumpi naye nti kati essaawa eno bwansanga ampitira linnya okyegedde that is how I've graduated to Chameleon now kakati nze bwe ndaba Chameleon mwegombako ebintu bingi kubanza nze nakugamba nti waliwo ekigambo kyeyayogera ate ka kituufu Chameleon yagamba nti waliwo ebinnemye okukola ate byenkoze mbikoze bulungi nnyo okyegedde and both family ne wabweru nze nakunyumiza emboozi luli gye saswa kuddamu eya Chameleon taata wa Chameleon gye yanyumiza ku Chameleon kuba te ne taata Chameleon ate mukwano gwawe mu ngeri ndala anti ate aliwo omanyi kati abantu baba balabye lukaaga yanyumiza gundi yanyumiza story eya Chameleon namubuuza actually namugamba muzeeyi twali tugenze ku ntaana ya AK4 no si AK twali tugenze ku radio ono ku gundi ku mukwano gwa fonani eyakafa eyakawumula Amfre Mayanja twali tugewa Amfre bwe twali ku gundi ku ntaana ye twali nali n'abantu betuteyeera twali tugenze nabo abataaziika kati twagenda ne muzeeyi bwe tugenda ne muzeeyi twogera naye kati mubuuza kijja kinene bwe kiki mubuuza kati muzeeyi gwe gwani akusaala okyegedde yankwata bukwasi ku mukono bwati nantwala kati nandaga ekijja kyonna okyegedde naŋŋamba ono yazaala taata wange taata wange nazaala oyo n'oyo 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 n'omulala simayaliddwa n'omulala yaliddwa omulala yafa omulala ono nze mukulu w'abano oyo era ffe tusigaddewo wano naga nti oli mwanyinazo n'abindaga byonna nandaga abazzukulu nandaga paka lwe yatuuka kuba eke n'atuuka ne kuki nandaga kati nemubuuza about Mayanja Chameleon nanyumiza emboozi ya Chameleon naŋŋamba nti oyo omwana bwe twamuzaala yakola ekintu ekyewuunyisa eddwaliro lyonna olwamuzaala yayogererawo yatunulirawo n'azibula bw'ati Chameleon yalabirawo like eyo story taata we yagimpa okyegedde yalabirawo nga bono gamba nti akaana olwakazaala bapaba nekamoga nekakanulabe kati eriiso
mbwa abasawo ne balowooza nti oba mwana mulwadde oba mulema ne bagezaako okukola ki ng'omukono gye guddanga kaana katunulayo ne katunula kati nga yakazaalibwa bonna ne batya basooka kulowooza ekisaana abnormality ne basooka balowooza ebintu bingi omwana amalena kumeka okutunula waliwo n'abaana bamala kati nze nsuubira gundi ayinza okubamaza ariko ogenda okuba ati waliwo abantu boolaba galayika yamala ewiikisi bbiri gatalaba adi goloozaana siddalowooza enkuba enkubye nnyo ndowolezaako naawe sijja kulowooza please atulaba afune wano nno abantu bakwagala nnyo olw'obwerufu bw'olina ng'okola waliwo omuntu alayika nga yamala ewiikisi nga 3 nga tannalaba olw'ebikolwa bye abayimbi abasinga balayika bamala ewiikisi ngezi kyebaka miliyoni abasinga kati bamuzaala ng'atunudde bwaki omwana n'atunulirawo kamiti teyalingiza ekyo totandika kusirwalirawo no kwegamba nga omwana nti olunaku lwe bamuzadde lwatunudde because abaana abasinga tebatunula okyegedde abaana abasinga when they are born ndowooza nange natunulirawo nkulaba nfaananamu kamera nina okubuuza dadi waina kyantwalira bbanga n'owotamubuuza kiri kimala bumazi natunulirawo kituufu kakati mbadde nkugamba nti mbu yatunulirawo nanyumiza sitole eya panda gaali lwe bamulirinyisa panda gaali Chameleon yali muto ewaka teyali mukulu nnyo si yasinga obukulu Chameleon bwe baali batwala taata we Muzeeyi Mayanja bwe baali bamutwala ebya panda gaali bino abantu bembagamba nti ebintu byemulaba si bipya tewali kipya wano omanye tewali kipya ne kakunkumuka amazzi kakunkumuka tekagamira nno nako kagatereka but nikaletebeeza okuva buvi wali paka wano nkuba so kiki ebalegezaako okugamba panda gaali etuuka bye bino byeŋŋamba abantu nti bannange temudda mu kukyamuukirira ebintu ebimu byava dda bino bimuwoza ebya drone edrone zaava dda lwakuba nti yali panda gaali kati wano bakyusa mbukyusa ekintu ne bakiteeka ku levu ndala esebo okyegedde kakati bapandisa taata wa Chameleon eggaali bwe bamupandisa eggaali Chameleon Joseph agamba mumutwalamu nga muto kidi Kamiri yabuuza mumutwalamu amwana ga yabuuza abasirikale atutati chukua amapanda gaali nga bwera tajja gipanda Kamiri ga yagamba abasirikale tajja gipanda tajja kupanda gaali tajja gipanda panda gaali bamugamba ti bali bonna babakuba baamufule bali bonna babakuba batidde dda Chameleon agamba musaaga n'okusaaga tagenda kupanda gaali eggaali tagenda gipandirawo ng'eggaali etandika otambula ng'ono atandika kugoberera taata we bwe bagenda yamala n'apanda nze kunyumiza nga bagenda Chameleon abaliko ebiseera bwe yakyali Joseph Mayanja abalemeddeko kati batuuka eri mbu omusirikale omu anyiiga ekana akaana akalemera ku nsonga etakakwatako kiki asala Chameleon teke taata we yakiraba ekyo Muzeeyi Mayanja senior nakkiriza nti omwana wa Joseph bamukoze eki bamuse afudde n'agenda n'apanda eggaali kyokka bamukuba tteke nga bolaba kanakana ketusanze bamukuba tteke for example okusinza bwe kyeyanyumiza for example tuli wano n'apandira ekawempe ontegedde bagenda bamutambuza n'apandira ekawempe kati bw'apandira ekawempe Chameleon jukira bamaze omusala tteke etali ya bulijjo alina okudda ewaka waliyo ya bulijjo
Uteketeko bwa bulijjo. Buno wa film. Kakati etteke y'omusirikale teba ya bulijjo. Kubanga sokolooze ku ngato gy'abayamba. Kiba kigatto tebaba na ngatto. Sokolooze ku kigatto. Olowooze ku mwana nga Chameleon omuto. Ebiseera ebyo. Emyaka 6, myaka 5, 6. Mbutaata we n'akimanya nti Chameleon egundi agenzi. Eyo tteke gye bamukubye tasobola kudda ngulu. Ekyokubiri neno wala. Era tasobola tuuka waka. Era ye bwe yabeeranga eri ng'alowooza ku kimu. Kyakuddayo kubagamba nti Joseph ekyatuka ku Joseph nga bamaze omupandisa eggaali nnaku nga ziizo adda bw'amala okudda ate nga Joseph Mayanja Chameleon yamwaniriza nagamba naye mukamu ono mwana ki kugamba ye wanjawulo kakati Chameleon ate nanyumiza ebirala bingi bwe tutandika okunyumya ebintu yanyumiza emboozi nyingi bera kunyuma emboozi ya Chameleon tesobola kuggwayo kikyegezaako okulaga nti Chameleon is a different person kiki kyenkugambye nti nze nganze I don't care about Abba Marcus. Let him talk. Abba is a young man. He has his opinion. And he's right. Sagala olowooze nti mukyamu. Yes, abantu abamu beetaaga kuvuma. Kiri okko omwana ageragera avuma abantu bw'atyo. Popote. Mpuliriza bulungi. Abantu abamu beetaaga okuvuma. Nga bakomugamba ko obugambi gonavuma kati babadde ku Bajjo sobo namugamba you see this end abantu abamu abeepaaka aboogera ku Abba Marcus abo ate n'abaana baba balema dda Wizo talina baana bategeera kyekugamba no ngezaako kulaga andi ne Wizo digundi kojjaawe yayogedde naye n'amuyisaamu obadde kyakola kitegedde nakitegedde agira bw'ati obote n'ayogera you see the hair anti kati mpuliriza why don't you cut off the hair nze Abba simuyinaako buzibu that is his opinion era ne baavuma abavume because tewali muntu ayogera ku nsonga ya mulala nga talinayo ebizibu bye ontegedde omanyi buli lwokola bwoti zino engalo nnya ziba zisigadde zitunudde mwani muggwe kati osonga mwoli gwe nokola man people have problems I know we have problems gojja kudda wano wekyagire ku bantu obalaga nti gwe oli topu osala kubanga kyakutte nnyo mukitobira katangawuzi osala emisango omulimu gwaffe si kusala misango omulimu gwaffe nze nagamba ndi am a community development expert kyenasoma kyemmanyi when I look at things I see oyo omwana byayogera bina bituufu ontegedde pozi wangamba wali amuli emabega byayogera byonna bituufu naye nagamba si buli kituufu nti kyogerwa ontegedde ekyokubiri omwana oyo ekimuyigula kiri mu kibeere ekibeere kye ye Daniela ate akirina wali wayagalira wonna wakiyonkerako ontegedde so kati ate ekirala respect the age that guy is a teenager amampaati alina buli kye yeetaaga alina eswagaliko alina buli kye yeetaaga ontegedde byayagala ayinza okuba ebimutabirina ne buli kye yeetaaga kibaki akirina ontegedde ekirala society gye tulimu agimanyi ontegedde abamanyi bulungi nnyo talina kyatamanyi tali muntu mubi oba tali muntu mulungi oba tali muntu yeesiimye nga muntu amanyi kibala nina mukwano gwange Don Zero oyo alina omukisa nti alina abaana bamanyi Uganda bamanyi ne America ate bulungi byombi babikola ki babimanyi kati eno society yaffe buli lwomanya buli lwobeera omanyi abantu abali kingolo obonaabona be bantu abamanyi America yokka nga tamanyi Uganda obulamu bukaluba oba be bantu abamanyi Uganda yokka nga tebamanyi America bagirabira mu firimu bya firimu beba firimu birale naye kati ate ffe kati nze kati ate nze I let my brain open ebiseera ebisinga nina byenjiga with experience and even of course bwe mba ndaba TV ya America I watch reality TVs si watching a film movie za screen nakuba teke ne bange oluso baga nokolaga behind the scene yakuba teke ne bamugamba njiddemu teke gyokubye jiddemu onsanga nze ku TV zembeerako onsanga ku Discovery
onsanga ku Zone Reality Najio BBCE onsanga ku TVs ezirina reality onsanga ku programs nga gundi nga border security those are programs abantu zolina okulaba notandika okutegeera kiki kyokola kati nze nayiga ekintu kimu anyway sijja bigenda mu biwanvu but what I'm trying to say is abamakasi mumuleke nkola mama gundi gye yakoze mama Kamiri yaga abamakasi mwana mumuleke ekyokusatu mwana wa Chameleon Kamiri naye mumumanyi Chameleon gwomanyi is a no go zone kiri kyewangambye mbu yetegerera kakati bwobanga oyogera ku Chameleon noyogera ku Abba tetwekyetaaga DNA omwana aviriddeyo ddala nga gundi mubaya yabuuzizza n'agamba naye guno omutwe gwe ono yagujja wa nageza okulaba omutwe oguli ogwa mukwano naye omwana agera vumanga abantu bw'atyo okwo si kuvuma kibuuzo omukiddemu yabuuzizza look at his head yagambye look at his head anti gwe n'oguteekawo wali abamakasi kyeyakoze jjajja Sendi jjajja Sendi kaddiwa yamugambye ati anti yabadde aleese formula neŋŋamba nno banoono agenda okuvuma yamutadde ate eri jjukira olwokuba nti oli yaleese points nga ziri very adult nemmanya nti kati ono era ajja kutomerwa olw'ensonga ebintu by'omugamba bituufu naye tasobola byapulayinga ontegedde omwana olwedde yakulaze dda nti bajjajja biki waagwandeyaso kati atadde kuba anko I like the way how the judges bajjajja balina experience okimanyi nti talina na budde budda ku Abba bajjajja balina experience naye ffe aba concerned citizen kati ffe ba concerned citizen ffe tufuna obuzibu bajjajja balina experience Bava oyo ku bwana. omulaba oyo Abba omulaba Abba obudde bwe bujja kujja obutuufu because Chameleon is a successful man. Yes, of I want course. you to I want people to understand the Chameleon has managed Africa and Asia and America and enkalo zonna ez'ensi azimanagins lwaki Chameleon bw'agenda mu America he has a house in America ontegedde omanyi omuntu agula ennyumba mu America nga tokola mu gavumenti aba mutere taba mutere wadde omanyi omuntu alabirira abantu abali mu America omukyala n'abaana atali omu atali babiri abatali basatu teeka likwata Chameleon mu Uganda limukwatira eri neeri terimukwata ate limukwatira bano abaana si babe ontegedde ova ku musajja akwata sente recent waliwo story eyafuluma Chameleon baya yalina waalaga ng'aliko mu America n'ayagala okukozesa ku mmotoka y'omwana nga bonogamba gye yagula I want you to understand nti wagulira omwana essimu n'omugamba leka nkozeseeko nkubiseeko wano eyange eweddeko internet n'agamba ddali nedda essimu yange nedda simu yange nedda anti wampa wagimpa yange ontegedde yesebo era ekifaananyi ekyo kyafuluma vidiyo eyo yafuluma oba ojjukira vidiyo yafulumiramu Chameleon ng'ali mu Uber yeevuga njijjukira if you remember that video evidiyo yali nga Chameleon ng'atudde mu mmotoka Uber nga yeevuga yabeeyimu okusinga zi Uber eza bulijjo yojo wabuli location mugenda wakaliga wali ng'ekuvuga ng'ekutwala ogigamba bugambe nti ŋŋendako ku gundi ŋŋendako wali ng'ekutwalawo ku Serena kati omwana n'agirinnya Chameleon n'agirinnya ng'omwana amumye emmotoka yali emmotoka yali yani yali ya mwana mwana ki Abba n'omwana Abba omwana Abba ng'emmotoka ya Abba taata webale kungulya emmotoka tojja givuga bino byogamba mukusimenyerako abamega taata togenda kuvuga mmotoka kakati kikyendeza kukulaga nti he's a boy and I love him nze Abba ate mwagadde na nnyo
teyekwekerera abantu abali independence kyekijagaza kyali endi skin ekyo mukimulaba nga gundi nze njaganya abantu abali independent mu bwongo ne bwaba akola nsobi ontegedde akola ensobi ye y'amanya gye binamutwala because kyenkugamba ekiri nti Chameleon is a successful man ochekedde Chameleon oteekeddwa okukola ennyo gwe abba okutuukako obutuse mu kkoota ya Chameleon mu bulamu bwo ontegeera mumutaddeko amaaso ago kakati ontegedde kyengezako kugamba nti Chameleon is too successful ne bwafiira wano is too successful nti gwe abba olina okumakinga sure nti lega omanyi buli lwobeera n'ekitaawo ng'alinga Chameleon oba n'obuzibu nnyo because kyekitawanya muhoozi kyekitawanya gundi kyekitawanya kati abba kyekitawanya abantu abalinga kyekigenda okutawanya Solomon Kampala naye ate ye simwogezi simwogezi naye kati Solomon Kampala must be better than Bobby Wine and it's not easy okumala eggasa y'omukulu it's not easy era kyobulaba abaana ababeera mu mbeera eyo bwetyo kati ffe bataata baffe lwakwaza sijja kuga bataata wange naye ffe bataata baffe baatukola ekintu tokimanyi kiki kye baabakola anadde kati ekyalo kyaffe kyekyo mwine ekyalo ekyalo kyekyo muli balimbo tulina gye batusiika naye kugambye nti ekyalo kirabye jajja omulaba waali ensiko yagirimyeko lwaki agirima jajja waalima ensiko agenda tulumya emisota wuliriza wawe anadda agenda tulumya emisota aye ngenda kwogera n'abafufa yeyabaguzaako kati wuliriza abayo bamusindiikirize ne Museveni wuliriza ne Museveni bw'aba ayitaawo alinyamuuko kati that is how big it is kakati ffe ye problem gye tulina nti onoonya ky'oli placinga mu bulamu ne kibula nogamba kangende ku YouTube ndalingiseeke okyekeza kugamba nti that's a challenge bebekulu ebizibu bye baafuna nti bebekulu being ti taata we yali minister kyazitowa nnyo era abantu bangi bamunenyanga nnyo taata we minisita paka bebekulu katonda bwatuyambye kati ate ye n'abeera wakabi n'okusinga kitaawe okitegeera ate ne kitaawe n'akirabako kakati omanyi ffe tulina sitole ez'ekisirwe nyingi fe mu Afirika twagala nnyo sitole z'ennaku munange nze bwe nali nva e Masaka nalinya baasibagwamu amafuta babikoowa era omuntu kasatandika babikoowa sigwasoose sibyagala nze ondaba nze nina obulamu bwange obubi bwembiseemu naye sisibwogerako obo sibwogerako bubeera eri because teri mwana akula nga atali munna tokuba bantu nakuyo n'omuntu kati kakubulire ne muhoozi asobola okunyumiza ennaku buli omu ayina ennaku ye ne muhoozi asobola okujja natuuka ne ŋŋamba taata ngulire benzi naŋŋamba ntogenda vuga benzi vuga eyo nensigalawo ennaku jasa esingana busiŋŋanyi ennaku jasi bwe wobeera wolabira ennaku yo buli omu waali walabira omuzira enjuba kuba waliwo abantu abamu gwe gwolaba nga akulidde mu nnaku nga takuliddeko mu nnaku yadde kituufu nze okimanyi nze tebangobaako school fees ani gwe baago anti kyenkugamba nze tebangobaako school fees naye waliwo abaana naye nze keesi yange ebintu byaggwangamu ku lunaku lw'ennyensi ng'obirya buli ate kubeeyanga ababigulidde nze muzeeyi wange wekosasiro wagu nisomegula bintu dadizi bikyapeta ng'akutwala mu ssomero erisinga okubaamu abaana ab'ebbeeyi ate ye n'akulaga nti ate gwe tajja kukuwa yadde sente osabirize ate osabirize akuyigiriza kubeera hasila bw'okomawo mwolidde okole nedda sinakukola nze nawaliwo abaana be nasomako nabo abamu nali nkyali mu primary nasomako n'abaana nga baana ba minisita bali abaana omanyizi deeke zino gano aganene bwe gati ebyabeera nga ebyentambi agati nga tubipangisa nusu ebi bitaano nga tukipangisa bitaano naye nga bw'ogibuza bagikusasuza 10 mmeka 2 kakati nze omanyi nga kyenkola
no bagikusasuzanga 1,500 nga kiri kyebitaano kyekiweze 10 emeka naye ng'ogiguze nga bagigula meka nga bagikupangisiza 5 naye bw'ogibuza 1,500 to make it 2,000 eyo yaddeeke kati nze nga ffe tumanyi gye bazigula tumanyi gye bazigira gye bazipangisa bulungi nnyo anti nga nze nzisuubula busuubuzi nengenda naye ngamasiriza nzitundanga kugundi eri gye bayitanga walingayo kugundi waliwo n'omuntu gwe naguzaako gwenjijjukira obulungi naye yali fala naye kati yeefula kati star Bajjo wanyo nagimuguza yeefula yuvivi nabagiguzaako emitwalo egi esatu naye nga ngenda mu international schools zokka owali kasente ku Rain bonna baguzanga emitwalo egi naye nga njigula nga tebamanyi nti nno bo nga bamanyi ekintu kimu nti ezo olina zeegulira waliwo engeri gye tuzi ordaringa Xbox nalina Xbox ya kati nze no zisayina Xbox naye nga ati banjazika Xbox ate nze negipangisa ali mutetenkanya otegera nga nze sijizanya nga nzannyamu katono nnyo naye ng'ogwage gwakugi kati nga mpita abaana bokka ne bajja ompa ebyebi nozannya game ebyebi kitegezaako okugamba nti Kamili is too successful so Abba have to work hard Abba ebigambo byoli mu kwogera birungi nnyo ku bantu abalala era nze mbyagala taata yongerayo omuweemu taata muyaaye ayogera yambuloking n'ayomba ate akulaga nti ate tolaba ti oli mulalu Abba nze taatawo ate mukusi bw'ate kyakola akubira ku bana abalala hello how you doing fine ne banyumiza ddala emboozi bawulira Abba ng'ajja najjako bababuza agenze call you later wachegede kakati taata yagambye kati gwe yogera bigambo byo sikuyinaako buzibu batata nze nakola effujjo lya ndimu nja kunyumiza story yange y'emmenga mengesesi batata ngenda bba kunyumiza bazibu nnyo abafana nka Chameleon balinga basirikale babanga Chameleon musirikale is too much of a soldier kati kuwuli nkoba is too successful kati omanyi Katonda agaba ebintu ebi bibiri bwakuwa sente akuweerako amagezi era bw'atakuweerako magezi okyegedde bw'atakuweerako magezi tezibeerawo abatannakuwa Katonda bwakuwa ssente akuweerako amagezi kyova olaba nti osanga omusajja nga mugagga nga tasomangako ku bya buzimbi kankuwendako esinaaliyo katono nnyo kati olaba Donzera yazimbye ennyumba y'obusaabala eringa State House nalabye eri White House eringa State House doni sente ng'ayina nnyingi nedda ate kakati Katonda bwakuwa ssente ate ali akuweerako doni ali ize omanyi okubeera ize anti kubanga yamala n'ategeera bannayuganda n'enkola zammwe nkugambye yagabula naye ng'ajja bano abatudde wano alyako abano mwalidde dda ono Cox nga wali otwala emisinde yamuwa emmere n'emulema n'atuula bwana omaye atunula bwana n'agenda bwana tamugamba okusse bongerewo ki naye ng'omuli bubi nga oli ku jjejje ne nduludino banyumiza mboozi ya komera n'omuga alya mmere ojja kuddayo eno wali ng'ogirya mu komera ate wali osobola Donzera kakati kyekugamba nti Donzera example gye nsobola okukuwa nti abadde awa amagezi ku nnyumba ye nti wano njagalawo kino nga ffenna tetutegeera eragawa naye bwe yawedde yeyalina pulaani bwe yawedde ne pulaani yagirina okyegedde but bwe yawedde kikyengezaako okulaga nti Katonda bw'akuwa ssente akuweerako amagezi era Katonda bw'asaa kuwa ssente n'atakuweerako magezi omanya tannabakuwa omwana yamubulokinze kakati yamutadde naye omwana era ayomba nakyo kyamuyombeza omwana naye nga muyombigaanaaba muyombi alina obusungu obutumbiizi anti ye kati Chameleon amanyi ekibeere kiruwa amanyi kode naye ekyansanyusiza Chameleon yatuuse bulungi ali wa Juliet zawedde ali okufa obufi eno anti yali tali ali okufa obufi ajja kulya atajja kubona ate mbadde njagala bw'ave ate nayagadde omujjanjabi yagambye
nze asinga otegeera Kamili era that's why nagenze naye manyi byayagala okulya manyi byayagala okunywa ebyokunywa nja bimuwa ate kale kakati naye kikirungi bwana aveeyo tugenda mutwala eno gye lwatwala kabaka ewa negundi Namibia akole ki alabe ku bisoro addemu bamujjanja bate buto neyo gundi yo omanyi eyo therapy eyo therapy gye bawa kabaka kabaka anyirira kabaka kati anyirira okufa kadde miliyoni naye agenda kunyirira olumujja mu America naye paka Namibia abadde aweddewo nagenza omulaba ne bebeye mukulu naye nagenza okulanga Kamili oyina muyita jjajja paka Namibia achegedde obulwadde tebuna ko lutaluma obulwadde bwamusise nnyo bamusise nnyo so anyway bavumya naye bambi Juliet zaawedde omwana yamwebaziza ani Juliet abba ono nedda abba nkugambye omulimu abba gwalina okukola abba ebyo byakola bano bona abavume boogera ki leka naawe constant citizen togenda kaka mwana ano kuvuma bantu abba togenda vuma ano bantu saagala muntu akuleta kwa tijju bavume bonna obatereze n'atandika okugamba nti imagine onayogera kasasiro yenna omuntu abuse them it is okay because chokaba bo baagala nnyo Kamili osinga abba gundi Daniel ayagala nnyo Kamili anti yamuteekamu ebigambo anti Daniel babagamba yamuteekamu fenna nze ndi musajja muganda olina okuneegendereza ne buli kyenjogera nkigenderera mu bigambo bampulidde kwa njogera ku mukyalo we njagala otegeere bulungi nze ndi musajja muganda fe mu Buganda wa abakazi babeeranga eri mu kiyungu nga n'emmere agiisa mu dinisaati abagenyi bavayo ku mmere okyegedde abakazi tubaleese nnyo maaso ne bafuuka problematic ate kati bafuna ssente abasinga anti mpuliriza abakazi balina ssente bajja kujogo abana abakazi abawosa n'abasajja n'amuleke waka namukowa ebintu osanga obyozezza no si kibi okuwoza ebintu ze nange mbyoza naye nkugambye it is a question of understanding nti bwe tutuuka mu kiseera ekizibu nga tujjayo amannyo ontegedde omanye nti buli muntu mulungi mu nsi afuuka ddi omubi buli muntu alina sides mbiri gwe omuntu gw'osinga okulowooza nti tategeera ojja omuleeteko ekibuli ajja kulagako nti nti gwe jangu mpola tomumanyiira kwatamu sayo ya Daddy Kamili gwe gwaliwa obote tiobote gwe nkutegedde ontegedde gwaliwa tata wa Kamili naye kyenjagaza muzeyi Mayanja waddala simulabangako mu buvuyo bonna ye tabeeramu no he's successful kati olina omwana wa Chameleon kati agenda n'atunula abazzukulu nina bamekanzire kono abba yogera ate abba kankubulire abba kyali mu kukola kyekituufu ku myaka gye because bw'obeera omusajja lwakuba nti leero Christmas Merry Christmas bannaa wegibagaliza dda naye kati obuzibu obuliwo teri yampaddeho wadde kantu abantu wadde oteekako emitwalo 10 simu zinakakuba nga teziriko zimanyi obungi naye ate nze kyennakoze abantu bange bonna nti ono muntu wange kamesegi gwempadde 5 gwempadde 5 gwempadde mmeka nenga tagattawo akanga oba kabadde oba gondi yekakutte iyo message evuze togira weza yakakutte message evuze togira be sinabakugira nze wade tunakola ki sinakalaba taata kwekali kabaddeko ndoze naye bagundi neba network naye nze sinakalaba tajja kujja so gwetaaga naye nga kyoba omanya embeera yebweti bweri Merry Christmas to all of you and a Happy New Year to all of you ffe tubasavinze omwaka guno tugwebaliza Mukama still kyebaza Katonda ziguno guno mwezi nagudedikatinga kwebaza Katonda sisaba kintu kyonna mwebaza ndi Mukama webala olw'obulamu bwompadde manyi Bayibuli egamba nti Katonda yatumanya Yesu yatumanya Katonda yatumanya nga tetunamanya kugwa mu mbuto z'abamaama baffe oyo aba takumanyi oyo aba akumanyi nnyo n'okusinga maama wo kitegeeza kukugamba kati nze gwe nsinza era gwe neebaza nti gwomanyi kyekitegeeza nabagambye abantu nti amagulu ga abiri nga gwomanyi abantu abaalemala mwaka awo
Omanya abantu abafa mwaka. Omanya abali eruzira nga omanya abaziba amaaso. Omanya abaziba amaaso. Abalemala. Omanya abalemala. Ati kati obuzibu tulina abantu abamanye kusaba. Abantu Tebalina. Katonda babanja mu bangi. Wali owuliddeko mulokole ng'asaba. Katonda mubanja mu bangi. Katonda kino nkyetaaga. Naawe okyaba nkyetaaga. Nedda bannange mukkirize. Katonda nkoye embeera embi. Ne bwe guba omuzigo gw'olimu. Kasita obeera nga at least kale landiroodi tannaba kukugoba. Ayinza okuba kubanja. N'ekirala abantu bayiga okwebaza ku Mukama Katonda. Bamusaba bamwebaza ddi. Mwebaze guno mwezi. Katonda atasaba ssente. Guno omwezi gwonna. Nagudedicate nze okwebaza Katonda. Buli lwenfukamira bwe nti. Webaze. Weebale. N'essaawa bina basaba. Nsaba emmotoka, nsaba ettaka, nsaba naye byakuwadde byo byebaza. Weebaza ekirabo ky'obulamu bwakuwadde. Byebaza. Bino wabazo byebaza. Obadde ne girlfriend wo muwangadde omwaka guweddeko. Weebaze Katonda waliwo bye bakyawa. Gomanyi bwe kitegeeza mu girlfriend okukyawa. Baze bankyawako. Bakukyawa. Kiki kyakukyaya kuzanviiri. Ebiseera nali nkyakwana. Ng'okyadedesa. Nga nkyadedesa. Bannayo omuwala yankyawa. Nendyoka ngenda mu shawa nenaaba nga amaziga bagamba. Nze kati obote nga tonnamalayo. Nze ne wankyawa. Sikyali mu bintu ebyo. Laavu y'obuto eba yaddala. Nze omukazi eno laavu gye tuli. Leka nkunyumize nayina omuwala. Omuwala tuteesa ajja ajje ewaka. Ajja ankoleko. Nzijjemu ankoleko. Ankoleko. Wali tuyagala ankoleko. Okolwagako. Kati nongoosezza akazigo nsimudde nfumiddemu ekiwoowo. Essowaani osindise wansi w'ekitanda. Mugulidde olukipusi. Nduguze tukanze sinalulya. Muteereddeko wali olutwingi. Alye. Ngenda okukola emirimu ng'alidde. Ate jjukira n'abakazi barespondinga nnyo ku romance nga mukufu. Omukazi kasaba obeera naye nga akukyawe mugambe ebigambo bya laavu ng'enjala emuluma. Obeera naye nga tannakuta olubuto ne luke kakati no bwe luba lukuyambe ne lukaaba kaleko. Naye omuwala singa Katonda akuvaamu n'aba ng'enjala yamulumye edda bulungi bw'ati nojja n'omuleetera koodi y'omukwano. Abatabitegeera. Alaba buli kibi ekikuliko. Laba asiriikirira bw'ati jjukira batasobola kusobola. Era ky'ova olaba nti bw'oba omuwala yenna bw'oba onoyagala laavu ebeere ya ddala baki mutwale fa date. Muyite fa date. Mwogera mulya buli kigambo ky'omugamba. Ate bano abasajja abagulira abakazi bo nga tebali. Agula omukazi emmere neba bwetu olusaniya waba ali embizi namugula olusaniya w'embizi bweru. Ye n'abeera ano ng'amunyumiikiriza. Emboga ziri. Oyo aba ayagala sex. Emboga ziri ojja zirya. Aba ayagala sex. Aba ayagala kutegula. Omuwala yagenda. Yaba amaze okulaga ebyenjagala birala. Mukubira essimu mugowaayo tuuse bane enkuba. Nyezo abutajja enkuba ng'eto. Nayomba nga neetegese dda nga nze dda neewawudde. Nywedde kino nywedde kiri mbu nankyawa olw'okumugambako mbu nga tazze mu budde. Naye kati nowonkyawa aliyo nowonkyawa nga ndakwana mbonkyawe nze Megatron. Ate kati olaba kweno level yeriko nze kati bwonkyawa bonyambe buyambe kubanga sisuubira nti nyinza n'okuddamu okuyingira romance. Biyinza okunzibuwalira. Seriously. Nina ng'egyenjagalamu ssente endala. Ssente omanyi obulamu kasobeera n'akasente mu nsawo omukwano n'owooguleka. Nakizudde obeera ne ssente. You are better off. Yes of course. Yes of course. Bana twabadde tukyali awo. Mutabani wa Kamiri be yavumye lisiti ndowooza tugibawadde yavumye Kasuku. Yavumye Fulufiga. Naye yavumye Bajjo n'avuma Sendi. Sendi yamuyisiza mbuyisa yamuvumye. N'awa Abtex. Abtex tanyuma kutunuulira. Yagambye bano no be nali njogera nako bwe bati. Ab'ekikula. Naye Abtex yamuyisiza bubi ne Bajjo. Bambi nze obadde ekisinga okunyumira nga bateekawo wali you see the head you see the looks naye omutwe gwa Bajjo baba gweditinzeemu nange omwana bwe yagwogedde tumumanyi nengezaako gwetegereza bavumye Bajjo omutwe naye ndabanga gwe bayediti kati nanda ku Abtex n'amuvuma you see the mba
yamuvumye akata kavuma abantu ako aba ovuma abantu naye kati mama awulira atya it's okay kitambula kitambula kuba mama ali nawo namulabye nga azina ne dansi ngali bwati Daneda musanyufu yasinga obusanyufu mu gwanga liri mu nsi yonna Daneda yafuna omusajja omulungi yafuna omusajja omulungi goloza abasajja bangi abalinga Chameleon Chameleon sitabya ddala ochegede goloza Chameleon oloza abasajja je bali bangi abalinga Chameleon teri abasajja nakuwasa abalingansi nakuwasa abalinga Chameleon abalinga Megatron nakugulira ennyumba mu America n'abawanga sente z'okulya ne musoma goloza bangi batono goloza bangi batono twabadde tukyali awo full figure ne junior bwe bati gwe bayisa mukabu sente sente zezibagate era nali ne junior sente zezibawula olaba junior sente zezibawula ate zezijjo bagata zezibawula ate zezibagata olaba gundi yasooka junior lwebevuma ne full figure junior yafunamu emmotoka andi bamuyita gundi namwa milioni bazali 18 hamu kati wano bamuhozi be bakoze bacha be bamuyise mbune babagatta maisisita walalala kakati awo abayingirira olumwe entalo zino abantu bevumanga buli omayina byabala nkugamba ndenze ng'omuntu I have always told you I pay attention to details and I don't want to waste my good time so kanobuuza kino kyenyingiramu emirembe njeyagalira naye batuyambe nnyo baleme kwonoona society kubakwe buli lwovuma ebigambo ebyo bitambula ne biyita mu bantu kati abantu balowooza nti that is the way to go kube mwate mubalabya mmwe nabo ne batandika okwevuma mu nkola eyo ekikyamu ennyo kati ate oluusi oli agenda okumaliza ng'avumye omuntu ng'asibidde mu kkomera nga cox kozi bamusibako wamuliko nga tuli ewaddoni nemmere n'ogimulemesa wanyumira ng'oli kimu cox ali wali alya mmere asirise naye yagonda kati cox n'omukuba oluyi ekomera bbinyo omukuba oluyi wamunyumyanga nga omutunako booti ng'akulira bwati anze sagala kugeya abantu namugala cox ojjukira ekyali mugundi ne mugamba mukama yeebazibwe tuli emmere ya dooni naye yamulema dooni zera agabudde yangamba ngenda kwetolola mbweti yeyongera yangamba ngenda oba yagitika teyatika mmere nina nno nali njagala okwetikka ndowooza tusiibule naye nina musajja wange atunda sukaali nina sukaali ogwe bampadde naye tali ng'ono wa bulijjo ng'otereera bulala anti sennamalayo nnyo abantu bamukwadde n'omugaba anti kyembadde ngenda okugamba naye era neebaza nedda bampadde katoni namba kati ndi awo njigabako bamumpadde mulina ewaka kakati sukaali ono si wa bulijjo sukaali ono si yoona alwaza nga muteekamu ebijiiko ebina ne mulwala sukaali ono ali nakyo era enkola ye ali organic omulwadde wa sukaali oyina maama bamugana okunywa sukaali ono amunywa ate sukaali ono wali wooteeka jiiko ebbiri waneegi munkubireko okusimuwa eri awo sukaali mulina naalonga yinza omala omwaka guno nga tagula sukaali nkwata bulungi yoli organic organic njatwayako ne bosi wange tagule mugule bosi wange simuguza bintu aguleyo ajja mwetaaga njasooka mumutwaya alabe anyweko awulire bulungi katumuweko gundi kubanga ayagala okunywa kachayi tumuwe gundi tumuweko paketi kubanga ayagala nnyo okunywa kachayi naye ate saga nange kati nze nfaayo eri bosi wange bosi omwagala mulamu sagala nnyo anywe chayi oli nabba makasi ndowooza tumuweeyo tavumenya abantu naye tuwebe yavumye banywe kachayi tuwebe yavumye naddala gundi bavumye Abtex yagamba kyomwana kamugambye oleegemba kaana kamanyira kavuluze buli omu bamuvuluga naye kyebamanya abamaka nze ndi kusaidi abamakasi akole byayagala nze kyeŋŋamba abamakasi eki fight so hard to be like your dad not to be like his dad bw'obeera like your dad oba fala olina kubeera better than your dad mutegedde Edward Merry Christmas
weyagala ogamba otya waliwo omusajja ampalana yantya gwe nakuba akazanyo n'avunga yetuli yama ndowooza tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe okuva gye twatandikidde paka obudde buno muzadde Megaton gemanya mbadde ne obote ziribanzi omukenkufu each and every day tubawo netubanga tubawo information jangu buuzi okebere ku Megaton eno yabadde special edition for Christmas. Merry Christmas to by the way leka tuwagaliza abantu Christmas one on one ate balina kye baatuwadde yampadde edoni donzera nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'omulembe weebale emirimu gy'okola weebale byonna tugenda mbaleetera ku Megaton wano anajja wano katona studio eno tugenda waka kirasi nodeni deya kino ekintu kyaffe naawe ojagala oteekewo embeera oba yeewambiddewa ejo yannimbye ngenda kujja nengalaba nono obajja oba tojja beerayo twagala okwagaliza Jose Chameleon eno season nze nenjagaliza Daniela naye tukwagaliza nenjagaliza Abamakas abantu bavume vuma abantu vuma ate kakati ennaku zino okuvuma ng'ovuma omuntu omala obbavuma n'otaakatambi ng'ovumye at large ensi yonna neeraba nti ovumye kati njagala kwagaliza waliwo abantu baffe nga bakyali baffe nga mikwano gyaffe nabo tubaagaliza Christmas ey'omulembe njagala kwagaliza Naalongo mukyala wo naye aŋŋambye ebintu bye tebituuka osundika kiro ya sukaali oba olina omukazi omulala otwala hafu otema wakati omukazi yenna anaafumba olina okumanya nti olina okubeerayo ne bajjabo anti ebintu bye bituuke lwaki ate obiwa bajjabe nedda bajjabe babeerewo batya baba bawadde bajjabe nti wa bajjabe mbamanyi anti yeye blessing leka asigaze emikisa gye waliwo abantu abamu mukulu waabwe in life waliwo abantu abamu ng'emikisa gy'abaggwako batutuulako butoozi kati oli waaba ayina emikisa gye muleke abeere n'emikisa gye nkwadde kiro z'ennyama ez'omukazi 3 aye n'otuuseemu owoze jamala tuli batono musibe bulungi mweraba